Government ye Saudi yaganya abawarabu okuddamu okusindikira bakadama sente direct. Nga bwe kibadde nti bossi omuwabuwi information ya muntu gwoyagala asindikire sente nti government yakijjeewo era yakiganye. Alright, nkusaba obeereko video eno gye tugenda okubanga tumalira oba gyenaggwera ogenda kubanga otegedde ekituufu kyekiriwa ddala kituufu oba si kituufu. Nina video y'omukyalo ono tugenda kubanga tugizanya aliko ebigambo byayogera. Naye lwaki ndese video eno wano? Nze mu wiiki eno ninako abakyala abantuukiridde nga bansaba njogereko ne bakama baabwe babe nga babasindikira ssente zaabwe nga bafunyemu obutakkaanya nti bossi ayina byabagamba ate bo bye batategeera ate nga bulijjo babossi babadde nga basindika ssente zino. Kasooke tuwulire ebigambo bya mwana muwala ono bwamaliriza ngenda kubanga nange nkubuulira abawala bano babadde bacomplaininga ku nsonga ki era nsonga ki yabalese ewange njogereko ne bossi waabwe asindike ssente zaabwe nga byabagamba oba babossi bye babagamba tebabitegeera. Alright, tovaako mukwano tukomawo ate nga naawe kennyini nsaba obeeko kyoyogera ku nsonga eno bayinza obanga gwe ssente bakyazikusindikira ng'oba oli awo abawarabu bano be baleetawo ensonga eno olw'okuba tebagala kusasula ssente z'abankuba kyeyoma budde. Alright, tukawo obudde tuwulirizeko omukyalo ono tukomawo tovaawo. Security alert. Buli kadama wa Saudi Arabia taginga kadama muno and sharing eno video etuuke ku buli kadama wa Saudi Arabia. Okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu January, government ya Saudi Arabia yayisizza etteeka nga buli mukozi ali mu Saudi Arabia tebagenda kuddamu wa ssente mu cash. So singa mukamawo akuyita n'akugamba statement eyo togamba nti nayagala kubba. Kintu kyakolebwa kuva mu government ya Saudi Arabia. Etteeka lyayise okutandika nga lumu January 2026. Tambuza video eri buli omu asobole okumanya era ensonga gye batuwadde lwaki nti bakadama mubadde musuusa okomplaininga nti nno bakama bammwe bababba ssente zammwe ate ekirala bwe mubawa obbasindikira ssente tebazituusa abamu. Kati ssente zaffe tugenda kuzifunanga mu banka ya Saudi Arabia. Tuyina app, mukamawo ayina app gyagenda okutera mu simu yo oba gye mugenda okudownloadinga mujjuze ne mukamawo kwogenda nga okureceiving ssente zo so that ozituusa mu nsi yo. Alright, mbakulisayo ate mu bigambo bya mwana muwala ono. Nze kwensinziridde okujja nkole video eno. Nina abawala mu wiiki eno bajja ne baŋŋamba nti bajja bansaba njogereko ne bakama baabwe basindike ssente zaabwe. Nga baŋŋamba bossi ne bampa ne ku lisiiti kuba nababuuza gwe mulundi gwammwe ogusoose okuba nga mulisiivinga salale. Abakyala ne baŋŋamba nti nedda. Abakyala bano benjogerako banjawulo naye ngenda kukigatta ndoza nina abakyala balinga basatu. Ne baŋŋamba nedda. Bossi abadde nga atusindikira ssente ne bampa ne ku lisiiti nga baali bakwata ennamba z'amasimu ne bakwata n'amannya nga we bibeera ne babiwa babossi baabwe nga basindika ssente. Ne baŋŋamba nti naye bossi ku luno baatuso tusindikira ssente mbu bakama baabwe bennyini. Sijja kuplayinga amaloboozi gaabe wano naye ng'ayina n'olw'okuba nti sakiriziganyiza nabo bassa bagambye nti ngenda kuba nga mplayinga amaloboozi gaabwe. Nze nzize kukola video eno tube nga twewabula gwali eyo naawe obeeko ky'oyogera. Abakyala bano ne baŋŋamba nti babossi baabwe baatusobola okuba nga basindika ssente oba abakadaama nga babanja ssente zaabwe. Babossi ne babagamba nti gavumenti yabagaanye okuddamu okusindika ssente direct. Nti balina ka app ke balina okudownloadingira bakadaama bano. Balina ka app ke balina okudownloadingira bakadaama bano nga kitegeeza nti ssente babossi bagenda ziyisanga ka app ako oba okayina mu ssimu yo. Ng'okayina mu ssimu yo nga bossi akusindikira ssente ku ssimu yo gwe ng'okozesa ka app ako ng'osindika ssente. Nga gw'ozeesindikira gwe kadaama. Era kadaama omu bagezezzaako okuba nga bakadawunloadinga ne kagaana y'ensonga lwaki yazze ewange.
nangamba tudownloadinze ka app bossi mu banjiza ssente ABCD nangamba nti government yabaganye okuddamu okubanga basindika ssente direct nansaba essimu yange n'abako ka app ka downloadinze nangamba ka app ako ka downloadinze tukatadde mu ssimu kaganye ate nga balina ndoozi ebirala oba like be babagamba okuregistaringa ne mugamba oba ka app ka STCP ate ensobi gye nakuze nti saamugambye ono kuba nti akankolera screenshot ne mugamba oba ka STCP kubanga oba olina STCP app nga wakalogingamu in boosi waakusindikira ssente ku ssimu yo gwe n'ozijjako n'oba ng'ozeesindikira oba osindikira omuntu gw'oyagala omukyalo omu najja naŋŋamba nti boosi we abadde ng'amuteerako ssente ku layini ye eya Airtel direct nga tasindika ssente Uganda naye nga boosi azisindika ku layini ya Kadaama ekyo nakibagambako emabegako nti kikolera ddala nga ne zijja ku mobile money ye n'agamba nti naye boosi yagenza okuddamu okusindika ssente byaganye mu boosi n'agezaako ne bigaana nga kitegeeza nti eyo enkola ey'okuteeka ssente ku layini direct nayo yaggiddwawo yangamba boosi yasindika ssente n'asindika ssente ne zigaana boosi n'amugamba nzikuwe kaashi oba mpaka Kadaama bwe yagonze n'agamba boosi ziteeke direct ku akawunti yange eya banka boosi n'ateeka ssente direct ku akawunti ya banka zo ne zigenda naye bino ebyokujja ku mobile money ne zijja ku Airtel line ye ku mobile money byaganye ate ng'agamba nti almost yakoze emyaka 2 nga ssente ye bazimuteera ku ssimu ye nga tebazisindika Uganda ate nga tebaziteeka mu banka naye munnange enkola yaganye kati abali Saudi Arabia mutuyambeko kumanze wenna tusiningamba naye oba abawarabu bano be babadde bataagala kusasula bakadaama nga omanyi omuwarabu yeebuzaabuza naye wenabye vidiyo y'omukyalo ono nenkola ki nenkompeyalinga n'abawala bano abazze mu inbox yange neŋŋamba kyalibanga kituufu so abali Saudi Arabia eyo mutugezeeko kubanga bambi mutuyambako mu comment section awo wabanga gwe boss akyakusindikira ssente ne zijja direct ku layini yo eya Airtel oba eya MTN obanga boosi akyasindika ng'akozesa enkola eri ey'okuwaayo ennamba y'essimu n'amannya nga basindika ssente ne zigenda nga boosi yasindise nga si gwe ozeesindikidde bambi mutuweeko awo mu comment section ate tubeereko abalala be tutaasa nze natuusa okulowooza ayinza okuba omuwarabu bano tebaagala kusasula ssente maye omuwarabu si mwangu mu nsonga y'okusasula naddala ng'obadde omubanjizza n'ogenda n'omubanja n'omugaba munnange omusaala gwange guliwa aleetawo excuse era namugaba naye oba alimba nga tayagala kusasula nangamba simanyi naye ne bampa receipts kwe badde basindikira ssente kati bwe nafunidde n'ono abadde aziteeka ku Airtel ye ng'agamba naye boosi we yagezaako sindika ssente ne bigaana kuba mbu yagezaako ennaku nga 3 ne bigaana ssente ne zigaana okugenda era mpaka we yagamba omuwarabu nti ssente ziteeke ku akawunti yange eya banka ate ku akawunti ya banka ne zituulako ka app kyako kuba nze mbadde manyiyo ka STCP ndoza abasinga ke bakozesa oba ne mobile yeyina I don't know naye mbadde ntegera nnyo STCP kati abali Saudi mugezeeko tuyambako bo app kyobo bakama bammwe bwe batandise okuba downloadingira mu masimu nti kumuyina okuyita nga musindika ssente kuba nti kati boss alina ye zikuwa gwe ku ssimu yo gwe n'ozeesindikira Uganda bwe kito nti bwe kiri so byebyo ndowooza naye nga tuyambeyambeko temwerabira nti eno kyano mpisaako program z'abankuba kyeyo okusingira ddala program z'abankuba kyeyo ani afunye obuzibu ani ali mu ssanyu ani yeetaaga okuyambako bwe bityo ani abuze tumunoonye era woba oli ng'olina omuntu wo nga yakubulako yagenda ebweru nga yabula mukwano osobola okuntukira ne tugezaako okuba nga era tumunoonya tomanya tuyinza okumufuna so kyekyo baddiya bwe kityo
teweerabira kubanga munange osubscribinga olikinga okomentinga oba oliawo n'okusharinga nkuba kyeyo wonna wooli channel eno tube nga tujettanira nnyo tugenda kubanga ezo zokka program zetuyisaako kyekiriwo kyekigenda mu maaso ku sayidi y'abankuba kyeyo teweerabira nti nange ng'omuntu ndi nkuba kyeyo ndi nkuba kyeyo si nsonga nkolera mu nsi ki ndi luddawa naye ndi nkuba kyeyo ndi nkuba kyeyo akadde kano ndi waka kadde kano ndiko waka naye nga nange ndi nkuba kyeyo yensonga programu eno nsinga okuyisaako ebintu by'abankuba kyeyo kuba mbitegeera mbitegeera kale weewaawo amanya sigadde nga nze Magi ate nga bulijjo teweerabira mukwano nti nkwagaliza omwaka omupya tooka guyingira naye njagala gubeere omwaka omupya omulungi ogw'essanyu okujjudde emikisa ebyalema mu 2025 Mukama abeere nga abikutuusiza tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.